Mwalabi ni kibuyaga enyawo bali nsaba kwogera tugenda kufuna ono tugenda kufuna omukyala then gojja kusemba abaana abalala balazeewo oluzi byonna byawedde omuyaga gwabitutte era n'emmere mugirayo nalina gwagikunyiza kunyiza Nzai gwe okola mulimu ki? Mulimu gwange mbadde muzingi. Okugulu gwawogose. N'embirizi nnyingi ndaba zeekaasi. Lwokubiri.
Kakati nabuza omwami bwali omwami mubuza kapolotikankano bwekati anzimbira ennyumba oyagizimba yateekako akakadde kamu n'ekitundu kwekumenyeka neegwa kubanga obubiri obwagisikira bwali bwangi kakati muyita ajja nnyambeko aganye ensonga yazireetako komoofiisa najja wa vaisi ne bajjako wano ne bamusirika ku poliisi ojja kujja town council tebinagaana bigaanaga mujja nga tulaba tekyotta annange bwebuzibu bwe nasuzeemu olabye naye ono area yaani erinnya y'omukyalo ono tugenda kubuuza omwami mama yakwata bakola endagaano mama si yawandiika nali musafaari nali etunziri mukadde bano bwe baba balemereddwa mu bano okuba defense angambe bakyala ekiba kiganyi abajja yamwabiza ate nga ekkubo lyayo bweyemuyaga bwevudde eri yavudde eri era katulabe kubanga yangu kwa wale amabati kama wa omusajja kama naye wakasaga wavamwira kasaga nzira wakasaga tuddeyo nyati n'emmere yonna eri kuki eri ku ttaka ebadde etiisa okuliira yonna emmere eri ku ttaka kale tusaba buyambi
nze Fatuma Ndisaba Nabitaka RDC owa Mukono District. Mpozi nsaba okutegeeza oba okusaasira bana Mukono mwenna nti enkuba gye twafunye yatuviiriddemu ate ebizibu ti enkuba yatonnye eggulo nekosa amagombolola gaffe abiri erya Kyampisi sub-county ne Nakifuma-Naggalama town council nga abatuuze baffe abasoba mu 15 batuuse okuba nga tebalina we bagenda kusula akawungezi ka leero n'ennaku eziddako senga office ya minister owa disaster preparedness oba office ya prime minister tevaayo okubadduukirira. Ebyalo nga Kwaba mu Kyampisi sub-county Nnamere, ekyalo nga Kyampisi ky'abakadde Kasaala ne Nnamengo byonna n'eddwaliro erya Health Center 3 mu ggombolola y'Ekyampisi byasaanyiziddwawo kibuyaga n'omuyaga omungi ogwatonye mu nkuba ey'eggulo. Ate era mu Nakifuma-Naggalama Town Council ekyalo nga Nakanyonyi, Bandaali, Naggalama ne Makukuba, Nabalanga n'amayumba agasoba mu 40 gonna gali ku ttaka. Abantu abo beetaaga obuyambi era okusookera ddala twetaaga office ya prime minister neya minister owa disaster basooke batufunire tent nga bwe tulaba butya bwe bagenda okutuyamba okufunira abantu bano ebyokulya, okubafunira amabaati, okubafunira obuyambi bwonna okusobola okuzzaawo ennyumba zaabwe basobole okulaba nga bafuna we beegeka oluba. N'amalwaliro gano tusobola ate okugaddaabiriza mu bwangu kubanga ge gokka agaliwo okulaba nga abantu baffe bafuna obujjanjabi. Tusaba bonna bekikwatako okulaba nga bavaayo mangu aba Red Cross n'ebitongole byonna ebirala ebiyamba okuvaayo amangu badduukirira abantu bano okulaba nga tubataasa kubeera bw'otunula ku ggulu olaba nga enkuba n'ekiro kya leero b'emisana egenda kutonnya. N'olwekyo tusaba abantu bano tubayambe nga gavumenti eya wakati tubadduukirire mu bwangu ennyo tulabe nga tutaasa obulamu bwabwe. Alina tent, alina kyonna ekisoboka akireete tubeere nga tusooka okubataasa n'ebintu byabwe then ate tuveeyo mu bwangu okulaba nga tuddaabiriza ebizimbe byonna n'amasomero n'amalwaliro kubanga byonna byakoseddwa na mutikwa w'enkuba eno. Kulwa Katonda n'ensi yange sigadde ndi Fatuma Ndisaba Nabitaka RDC wa Mukono District. Era nsaba ba ministers owa education n'owa disaster okuvaayo amangu tuddaabirize n'owa health by the way Honorable Jane Ruther Cheng okuvaayo okulaba nga tuyamba Health Center 3 ene eya Kyampisi sub-county kubanga yonna eri ku ttaka. Ate ne Minister wa Education nga tumusaba kubanga abaana baffe aba government schools babadde tebannabakola bibuuzo ebiggalawo olusoma olwa ttaamu eno esooka n'essomero lyonna erya Nakanyonyi Public School ebibiina nga 4-5 byonna biri ku ttaka. Tusaba tuveeyo ne tents nga bwe twakola mu Goma division gye buvuddeko awo era ng'enkuba esudde ebizimbe bya Kiwanga Umeya na wano bwe tuba tukola tufune tents tutekemu abaana bano basobole okusomeramu babeere nga bakola ebibuuzo nga bwe twetegeka okulaba nga mu holiday genda okutandika tusobola okuba nga tuzzaawo ebizimbe bino ate abaana baffe basobole okusoma obulungi mu ttaamu egenda okutandika. Kulwa Katonda n'ensi yange nsigadde ndi Fatuma Ndisaba Nabitaka RDC wa Mukono District. Gange nze Namukwaya Winnie nga ndi musomesa wa kibiina ekyokubiri ku Nakanyonyi Project Primary School. Banenga emulabye kyekyo ekiriwo embeera eyungula ezziga so gavumenti yonna gye muli mutudduukirire tusobole okumalako ttaamu oba omwaka oba okweyongerayo. Nze nyimiridde wano ng'omusomesa w'ekibiina ekyo tukedde ku makya ng'ebibiina byonna baabiyiye abaana b'abantu tebasomye era ffe kyetukoze nga tetusobola bakkiriza kuyingira wantu weewatyo so tubagambye baddeyo ewaka naye tetumanyi bwe tugenda kumalako ttaamu eno. Ebibuuzo mbadde mwabimala? Ebibuuzo bwali tetunaba kumala 7. Essomero lya gavumenti lya bwananyi? Essomero lya gavumenti 7. Tulina abayizi nga bameka? Abayizi tuwera 2 n'okusoba naye ng'embeera bwe mugirabye kaakati tetulina kyakukola. Tusigazaawo ebibiina bimeka? Ebyagudde biri bimeka? Ebyagudde biri 4. Ekibiina eky'omukaaga, ekyokutaano, ekyokuna n'ekyokusatu. Tusigazaawo ebyo nga mubirabye. Wadwa Ronald nabadde ndi awo ekiro nga neebase etandika okuwulira omuyaga nga gujja mungi nga n'enkuba tennatandika kutonnya
kyavuddemu enkuba ntandika okuwandigirira mpola mpola. Kati awo kibuyaga we yagidde nga mungi nnyo enkuba bwe yeeyongedde natandika okusitula akasolya mpola mpola nga ndabira ddala bwe nti tutaddeko ettaala kuba enkuba bwe yazze twataddeko ettaala. Kibuyaga bwe yazze n'akasitula omundi ogusooka n'atizaamu n'akazzaako n'akasitula ogwokubiri n'akazzaako n'akasitula ogwokusatu ogwokuna kayise mu bbanga ne tusigala awo. Nagenza okuwulya ng'ebisenge byonna nga bijja byonna nga biyiika buyiisi okudduka ne tubuutikira abaana buloka zonna ne ziggwera ku nze n'oyo. Oluvannyuma ennyo ebisenge byonna bimaze okugwa nga tetulaba nawe tuyita enkuba esusse obungi okufuna omuwaatwa tutandika okutambula nga tugenda eyo naye ng'ebintu byonna byonna biweddewo era nga bwe tuli tetulina wakuwegeka luba kati essaawa zino tetulina kyakulya kubanga nze mbadde nkeera neŋŋera nempakasa n'enzira kati namenyese okugulu kunnuma muno buloka yakukumye ne muno n'omugongo gwonna gwonna enju buloka zankubye embiri mu kufaako bufi. Bwentyo kye mbadde ŋŋamba Katonda singa abadde batuyamba gavumenti yali tuyambye nebaako kyetuyamba netufuna netuwegeka oluba nadde akantu kati niwe kati kuba twasigadde mu bbanga nakati tewali we tulaga ate tetulina kye tulina. Amannya gange nze Najuma Harriet. Twabadde twebasa obudde bw'ekiro ssaawa nga 6 omuyaga ne gujja bwe gwazze ne gusitula akasolya akaffe mwe twabadde mu nnyumba ne gukatwala ne twebuutikira abaana ne twabuutikidde amabulooka ne gatuyikira mu mugongo era tulina ebisago. Naye tubadde tusaba gavumenti etuyambe kubanga tetulinaawo ssente wadde oba tufunira butundu baali tusooke tuzingizeewo tusobole okwebakamu. Naye twasigalidde awo ng'era bwe mutulaba. Mulina abaana bameka? Abaana bali 3 babiri bagenze eri bwe bati bakoma. Mukibiisima defense w'ekyalo kino mukibiisima defense w'ekyalo kino ekyafunye enjega zabale sanga 6 ogw'ekiro enkuba netandika okujja ng'erimu omuziro omungi n'ekibuyaga omungi neyonoona amayumba g'abatuuze bange bano bonna nga bwe mubalaba n'amala mujjagala batukyeyongayo waggulu eri. Kati tubadde tusaba obuyambi okuva mu gavumenti baminisita bonna bukikwatako tuyambibwe ku batuuze baffe nga bano kuba kati butula omutuuze ng'ono takyalina wagenda kwebaka wadde okukumira abaana talinaawo. Tusaba gavumenti ebe nga etudduukira n'obutundubaali n'ebyokulya emmere yonna yasaanyewo nga bwemugirabye tukyalina kantu konna okuwanjaga kwange eri gavumenti etuyambe. Nze Walusimbi Nsambule meeya w'ekitundu kino Nakifuma-Naggalama Town Council. Twafunye enjega ey'amaanyi embi ennyo mu kitundu kyaffe nti amaka agasukka mu 10 gavuddeko amabaati wamu n'okusaanyaawo ensuku, emmere, mayumba okugwa ku ttaka, ebisolo okufa. So abantu baffe basigadde nga tebalina kyebalina, abamu nga tebalina nawe beegeka luba nga mukadde waffe ono bwe mumulaba. Ennyumba ye yagudde abadde alinamu abaana abato 3 n'omukyala naye ennyumba yagudde ku ttaka yonna flat talina wagenda kusula. Tukubiriza gavumenti oba tusaba gavumenti eyambeko ku bantu nga bano. Tulaba waliwo minisitule y'ebigwa bitalaze eveeyo bukukubira ebenga esobola okuyambako ku bantu nga bano. Waliwo bitera okuyamba bamenyi b'obubudamu nga babawa zitenti naye bano si bamenyi banoonyi b'obubudamu wabula abantu baffe ba mu kitundu. Tenti ezo bakwateko tenti ezimu basooke bazeeteko eno mu Nakifuma-Naggalama Town Council wamu n'emmere etandikirwako abantu baffe basobole okuyita mu mbeera eno eyabagwiridde. Kibi nnyo buli muntu asitukiremu. Akulembeze bannange mwenna musitukulemu tube nga tuyamba abantu baffe abaagiriddwako enjega eno. Amayumba ngameka abantu abakoseddwa. Sofa amayumba ge nakalabako ekyamazima gasukka 50 agagudde ku ttaka nze nga ge nakalabako ate nga n'amalala gakyaliyo mpuliddeko ne Nakifuma eyo eri waggulu mu Bengaazi. So mangi era tugenze tuwandiika amannya g'abantu abo abakoseddwa lisiti bazimpadde tubeko otandikira baminisita mwenna muveeyo tuwulira ku mabaati eyo agabadde bakaana nti amabaati ga kino ne kino batuwe kwaga agakajjawo tusobole okuba nga tusereka ennyumba z'abantu abamu babe nga bafuna we beegeka oluba.
baawe ye yafa omwana eyangulirawo olwo kwadda ate bambi yagula wano n'afa bambi naye ndi mu bulumi bw'amaanyi munnyambe pressure zigenda kunzita kibi kale nze nnamba zira madiina tunyonyole ku kizibu kino ekyakutuuseeko. Ekizibu ekyantuuseeko zadde ziwera ssaawa 6:30 nendaba amatafali 3 nga gawanuka waggulu gagwa munda nenfuluma ebweru nengende wa mukyalo oyo gye nasuze. Yasebonze kayo diplosi mutuuze wa wano naye munnange enkuba empisa bubiri lwejjaya katonye enfunda eziwera kati mbadde naakazaawo ebadde yakagwa emabega awo omwezi ogwo oguwedde era mbadde nkyazimba buzimbi ate kati era we yakomyewo ate era n'empisa bubi naye leero siina wentandikira mbadde mulwadde nga ndi ku kitanda naakavaayo siina buyambi yadde wentandikira nti wa wano nsaba kunziruukirira abatuuze mwenna ba gavumenti munnyambe nigwe kikwatako alabye embeera gye mpitamu ansaasire ennyambe anziruukirire munsaasire muntaase kuba embeera gye ndimu nzibu siina anannyamba kati wendi wano n'omwami takola abadde yakalwala ebiseera ebyo abadde yakatereeramuuko ate nange mbadde ku kitanda kati naakawonamuuko ate era tewali mbeera nnungi mbeera mbi ddala nsaba kunziruukirira. Buzibu ki omwasinze okufuna wano? Yatuwonoonedde ebintu naawe okusula ndowooza mulabyewo tewali engoye zayonoonese emifaliso gyonna kale tulinga bamukatanga naffe kati. Amanya nze mukyala Nnambali Baliriyanyi. Amanya ganyize Kiseka NC ndiyo mukulembeze mu kitundu kino nga ow'amawulire atwala ekitundu kino. Sebo tufunye obuzibu mu kitundu kyaffe abatuuze ennyumba zonna ziri ku ttaka ngera mu muzirabye emmere eri ku ttaka ebadde etuuse okuliibwa yonna eyise eri ku ttaka kale n'olwekyo tubadde tusaba gavumenti oba abantu bonna batudduukirire mu buyambi naddala bw'emmere abantu bonna akasigo kabadde bakamalidde mu ttaka emmere yonna ebadde etuuse okulya yonna ekoze eki eweddewo. Byalo ki ebikoseddwa? Ebyalo ebikoseddwa tulina Nakanyonyi 1 ono gwe tulimu ne Nakanyonyi 2 tulinawo Kirangira tulinawo Kasambya tulinawo Kalagi tulinawo Gwendidde ebyalo ebyo start ebikoseddwa mu kitundu kino mmanyiiko ebitulinaanye tubadde tusaba buyambi. Erinnya lyange nze Jamiru Iga ssentebe w'eggombolola Kyampisi ayemu kuweza eggombolola ka disitulikiti ya Mukono olunaku olukeesezza ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero tufunye enjego enkuba etonnye enkuba mbi nnyo ng'erina omuzira erina omuyaga era tugenza okukira ku makya amayumba g'abantu gasudde gazzeeko obusolya ebitooke bigudde muwogo emmere byonna yatwolekedde enjala ani amuwadde akatebe mu ggombolola Kyampisi. Ebisaala ebisinza okukosebwa kuliko ekyalo ky'e Kwaba, Kasala, Kalagi, Nnamengo, Kyampisi, Kyabakadde, Dundu n'ebyalo byonna ebiriraanyaawo wonna nti amayumba gali ku ttaka naye ekituyambye nti tetufunyeemu bakozeddwa nnyo. Abamu balabye ng'embeera etandise okuba embi ne baddukamu ne bagavaamu naye nga tuba tubaliridde ebyononeddwa biyinza okusuka ne mu bukadde 15,000 mu ggombolola yaffe yokka twaliza awamu. Tusaba ofiisi ezivunanyizibwa ku bigo tebiraze bajje badduukire eggombolola yaffe y'Ekyampisi kubanga abantu bonna emmere yonna bagikubye amayumba gagudde bannamwandu basigadde bweru tebalina bagenda kaluba. Eky'eddwaliro tokyogeddeeko? N'eddwaliro lyennyini era senta 3 ery'Ekyampisi omuti guliguddeko era akasuya kabadde kagenda. So bina tufunye damages z'amaanyi. Ssente wa disitulikiti mukulu Bakaloba Mukasa sebo naye tukusaba ositukiremu ojje olabe abantu bo engeri gye bakoseddwamu.